bakuba era bateka nkubulire wano mu Uganda olabamu eno Uganda girabe ojiwe ekitiibwa kyayo ekimu ku kireetera abantu obuzibu butawa Uganda kitiibwa kati nno vva ku oyo kyofubanga ennyo kibeera kimu bw'olabanga ettutumu nga liri mu kutuntumuka ku speed lidduke olinde eriri erirajje ettuufu era nze kyekyandiko ku TikTok kati kankoyeba examples abantu nga bana oyo ate ono yayogeranga musimanyi yayogeranga oluzungu olw'ebitege owe Najjeera yali bodaboda agivugira Najjeera naye nga yali yayita we Nateete chairman we Nateete publicist senga ojjukira bulungi jjukira omwana gwe yakubba ekifaananyi n'amuteeka ku Twitter owe Makerere ono muvubuka wa Gudo wa briefcase wa kese yakifunamu nnyo andi nga beera bakifunamu by the according to mugezi papa kati abawunya ne babanaaza mu kibuga awo ne babatukuza temujja kuddamu kuwunya enviiri ne basyananya ziri ne tuva ku abo ne tudda kuona omuvubuka gwe baali bayita Kabaka Mwanga si yatandika omwaka guno mama naye kati ne bwononya akafaananyi ke awa in fact oyinza okukateekamu ng'omunoonya n'omunoonyeza dakiika nembuuza nagezangako nnyo okwagala okutegeera what is the logic behind kati saa zino tulina mubirundeka oyo tuno tewaliwo yamubuukidde of course sound ndoza olwokuba eyamukwata by the way gwe nalabe eyazeeyo gaye yakwata ka video ka mubirundeka yeyazeeyo n'akawa 10 naddala n'akakwata video era n'akagamba tokimanyi oli w'amaanyi nga kano kali awo kati n'akabuuza agiwe tino waliwo neyakubyemu oluyimba nga walita mubirundeka ngano kataata kali awo katunula kagamba naye batulekera abaana babalekera kakati tewalabye omwana yavudde ku ssomero n'akomawo waka n'agamba maama muba ngamba eri okwepiica mama n'abuuza era mama yakagambe atofaayo kitegeezwe n'okwambala uniform bulungi n'ogenda kugi mama yamaze naga Gravity watuse paiza ne Gravity bamuvumidde ku TV waliwo yakubye essimu yakubye essimu namwana ego tusiriwalirako nedda kati challenge eri nti tebalina kuvuma Gravity balina kutunuulira society no si society of course society yonna enenyezebwa naye ate society ebaako abagikola ki abagikulembera kakati tulina ministry namba ya ethics and integrity kakati gwe bwobanga gwe ddala okola mu ethics ne bwobanga oyera bwezi mu lujja lwa ethics and integrity n'ololimba okwepiica nonza nosanga aba ethics balongoseza okwepiica naye nga ethics kakati ndowooza it is more of it's a society problem okuvuma Gravity you are doing a disservice to your own self kuba weemalamu amaanyi gabwere ngolooza nti Gravity can make any changes he will not because nammwe mbwe mwagala bwe lubanga kwepiica yesterday nabaddeko mu Mpigi oyo kwepiica gwolaba yamala ku gundi ku trending number 1 okumala omwezi mulamba ku YouTube number 1 ngali number 1 show for a full month ngaba ye bafulumye nenga teri eri kubadujjayo yo oba Friday nabadde Mpigi ne bamuleeta awo waliwo ekivu basome bakitaani ne bamuleeta Gravity omutujju ngera balanze kwepiica naye nakulabidde abantu omanyi omutwalo gw'ennaku zino ogw'obwavu ng'abantu bagusasudde naye ng'omubuuzo ozze kulaba ki kwepiica naga katino katwepiica ogenda kututegeera so ndowooza bwe kiddayo tulina just kutunuulira even the society is embracing society is embracing ate music yennyini music yennyini nga bwe twabagamba music yava dda ku ki
kukubo omanyi train bwe betambula bwete etambulira ku rails tesobola vaako naye bwevaako kuba kufa kati tuli mu kufa society nga bwe twabadde tujjanga twogera obanga buli omu bw'abadde ajayogera ku society the society is a problem naye nze nga bwomanyi nze saagala nnyo okwogera ku bizibu because bantu bangi boogere ku society yaffe yonoonese nnyo and all that naye gwe okoze eki at a personal level kitandika naawe nti gwe mu society gwe omwana wo tayagala addemu ebyo simanyi biti biyimbayimba ebitategerekeka do what Mr. Nsereko does nti omwana we yandirowooleza okuyimba ebyo ebiyimba ebitakwatagana aba akola content we ate amugattako ate ali mu layini ye ate ategerekeka nti content yo yamukuza tetulina mu Uganda wuliriza challenge eri bweti nti mu Uganda kati eyo still ekyali society kubanga bano ba directors bakola kusinzira ku bantu bakulu because ekyo obwongo bwa tekiriyo bo bagala views na comments na shares kati nga tukyali kubana kati kankusobola kutereza bulungi kwekyo nti kati ekyo bwe kiddayo emabega tulina just kukopa bajjajjaffe be bakolanga ffe tetwakula bwe tutyo bino bi-TV ebiriwo kati nkugamba waliwo bi-TV wano mu Uganda ki-TV okuva ku makya paka kiro kiri mu lugambo kiri mu kuba biyimba bwe bityo lwaki soogera mannya lwaki kikole ku lwange amanya galiki bi-TV ebitalina makulu eki-TV ne kikeera ku makya morning show mulimu olugambo emisana awo waliwo olugambo bwe kireeta sports kireeta wa Arsenal tekireetayo wa KCCA bwe kibala okuvaayo ne kimaliriza nga kikoze lugambo what happens no it's okay omuwagizi abeerewo give people credit TV neemalako olunaku lulamba logo waliwo logo yeebere ya TV PD Mulamba programs director nagisainingako nga temulimu kati tetuli mu holiday nga temulimu yadde ka content akeddakiika ebbiri ak'abaana abato naye nga bamanyi abaana abato basinga okulaba TV kati nolyoka olaba emmenkula y'omusajja nedda mu studio nekuba okwepica emisana ssaawa 6 bwe butinga yatugambye ekyo ekitegeeza kwekuba bifaananyi anti wuliriza si kibi naye mu video kyetulaba because what you are singing translates ekiri mu video kitegeeza bifaananyi kuba tukimanyi nti picha kyekifaananyi oba picha ye move era yali eringa selfie okwepicha kakati mu mbeera ekikulu ekyo ffe tetuli basiru kusiriwazibwa okyegedde tuli bageze ekimala anti yakuyimbira yakubuulira wuliriza sisobola twala kike because at the end of the day it translates for content creators this is what happens gwe gendo labe theater focus waka aliyo okyegedde bw'omutunuulira you will read the comments olabe comments za njawulo senga ogenda n'obuuza badirector ba theater focus bamubuuza wange bwe mwali muwagala ozannya akantu kano mwali mulowooza ku ki ajja kugamba ekintu kye yali alowoozaako nga ne comments byawukana so people translate things the way they according to themselves according to their background so ideally we are not against musicians ngaba gravity omutujja and all that but we are against the information that they give out to the public but then also the medium is the TV, radio and all that balina okutandika okulowooza people should learn to think beyond ntera okugamba people should be they should learn to think critically who are my audience yange yani nina abaana abato nina abantu abakulu nina abavubuka nina you must serve a purpose kati bw'obanga oleese TV number
ogitadde ne ku lusozi waggulu ennyo erabibwa abantu abangi uliriza erabibwa abantu abangi naye nga gwe content yonna gwolega oleeta wabumu olabe nga nze sifunayo ku mulimu mulala gwonna kati let me tell you lwaki ozinga emirimu kankubulire abantu abategeera omanyi bagamba buliriza bagamba nti when you omuntu alina amagezi you attract abantu abamagezi omuntu omusiro yayo attract abasiru baki kyobala bagamba birds of the same feather fly together but that's a whole thing they flock because babera a group of birds so and that's the idea nti gwe teweeralikirira era abantu tebalina kutweralikira ku ekyo because omanyi lwaki njagala nnyo ebintu bino obitegere from that angle buliriza omanyi lwaki njagala nnyo ebintu obitegere from that angle kuba tetwagala bwagazi kulaga bantu problem ya society yaffe twagala balaga ne solution kati wakati mu kuba nti tunoonya solution ne problem era zibaawo era gy'obonoonyeza solution tulabye mwana mulenzi Patrick Mulwana by the way kangu nga tetunagera ku story eno kankuweyo akangu aka speed alien skin ye Patrick Mulwana yes obadde okimanyi nti Abitex bwe yali awandiika ebbaluwa y'amateeka bagitwalire alien skin mu kifo ky'owandiika Patrick Mulwana bawandiika Adamu Mulwana Adamu Mulwana yegaye yayimba toka kwa barabara musajja watu mulwadde ali mu kulwana na bulamu nabanga babutereza samoni bamaliza ekipapula balina kiweereza ate Adamu Mulwana tebamanyi nti ono ye Patrick fine ye Mulwana naye ate ekipapula bamaliza bakiweereza Adamu Mulwana mu kifo kya Patrick Mulwana. Yes. That's a quick one. I think it's just ngera bwe nkugamba nti we have different backgrounds kati Abitex ye ng'omuntu is a comedian atasasulwa okyegede bulungi ekyokubiri those mistakes are common naye ate zijja zitya nti amateeka kakati olwedde nze bwemba nze ntegeera nze bwemba ntegeera nze bwemba nga Abitex kampani yennyini eyangira nze gyempaabira nenfuna kampani endala ate newoza nayo kubanga olwedde ekyo kiba kibaze okulaga nti bantu tebasobola kuwangulwa na musango bagenda kumalira sente zabwerere but putting that aside ebyo si bikulu ezo sinso nagamba ensonga enzalina makulu nkugambye nti kano kakwikwana ako tukatadde tubireke so going away from that bano balalu besekala omulalu yawerekera gundi omuzibe yawerekera kigala nze nkutadde yo navuddeyo dda anti kyekyo kyenkulaga nti omuzibe Abitex yakulembera kigala gundi kampani y'aba advocates kati nga tuli awo twagenze maaso n'okufuna topic eyabadde nene eyabuutikidde social media nga tufubutuka weekend ye ya mwana mulenzi alien skin alina omwana gwabeera naye nnyo batugamba nnyo nti omwana oyo yakula security detail ya alien skin era champion Gudo omaikana akamotoka mwagala nnyo president waba agenda okutambula waliwo akamotoka kakasooka wako ne kasooka ne katyankala nyambwe kati kaba kanoonya baboda akamotoka ako bagamba lwaki okona nnyo obuntu obunzija kubulawako mbadde nanekejagala okubaako baboda juze emotoka ya president yali etambula oba lwali busogaawo kati emotoka nga konvoyi eri mu kutambula musululu moja speed kati kukuba batera deploying abasirikale abatera obeerako kati waliwo omusirikale yali ayina waali n'emotoka ziri muyitawo kati ku speed gye zibaako bwe zimala oyitawo nga zigenda teri ekkirizibwa kugirako wa mabega kati ebyana bya booda konvoyi eba eggwayo nga nabyo bisombye omanyi omusirikale yadda mu kkubo wakati n'asonga emmundu mu byayi bya booda bwati nga tafuddeyo nti abaana baleese booda bagenda mutomera
wenalabira house security bwe yeteeka ku line oprotectinga yenna gwe baba bagigambye kola ki gaye yayimirira mu kkubo n'asonga ati emundu mu baboda batandika kwekoona anti nga olwate badduka bave mu ki kuba yali abagamba tekikkirizibwa kino goberera emmotoka ya president abaana batandika kwekoona jjukira abajjira kumu bati kati bazizza ebbali bonna bazikika ate we beyinga baba that thing. Did you see that video? I did not watch it, but I can just imagine. One change walo kugamba kuba border. Simanya abayindi baleka batuloga. Abayindi abo bebakola zi boxer. Ne bobera professor kasota andiko gamba nti kavuge border. Ngobwongo budduka nga budda ku level ya border. So kikulu nnyo nti ababoda baffe abasinga obungi si bategeevu. I'm here to investigate that. Ababoda basinga babeera n'ekizibu ekyo. Obala akobaroza boda zi swift nti nyangu nti biki ne batamanya nti bali ku miriro. Bwagira balabanga ye yali mutambula ye. Ekyokubiri UNBS tekoze mulimu gwayo. Boda zirimenti kubeera nga zivuga abantu oba n'ebirime oba naki naye amaanyi boda zo galina boda ezo zidduka boda tulina boda sipidi 12 boda eragawa omwana nga yakudde boda ayita onolaba nga tosobola laba boda naye kennyini nga bayisaawo nga sipidi agimaze olaba kapapula kati so UNBS erina okuvaayo nesoka nefuna specifications entuufu ez'ababoda balina kuvuga bazifaanana zitya sisi mmeka okimanyi waliwo abavuga sisi 125 ng'ovuga boda sisi 125 oweekako omwana w'abendi agenda ku ssomero oweekako omukazi ali lubuto oweekako abantu 2-3 sisi 125 ng'odduka olagawa naye ng'ate ogenda givuga olunaku lulamba odduka olagawa so echo UNBS okuvaayo nekisorting out boda z'amannyo naye ekyokubiri ababoda bo nga bwe kugamba nti balina ekizibu ku mitwe kyesitanaba kutegera. I'm yet to find out, but they have a very big problem which we need to investigate. But then 3 on top of that ekyo just bantu balina kuyiga buyizi nkugamba society yaffe erimu abantu society engeri gye tukuzeemu tukuze tulina ebiyisayisa ebitategerekeka bwe bagambye nti order eri bweti ne bweti. Why don't you listen to that? Wekikira fe maama we yawanda eddusu wansi nagamba gendolete kiboko ya uchafu kakati oyinza otya okubikola ebyo otegedde bakugamba olaba bulabi akibombola ne wogonda ontegedde kati gwoba lwaki ogoberere moto nnaku zino abaana bakamba omwana avuma ow'amagye oba owaki ng'alina nemutalina yadde omu nze oli bw'avuma ow'amagye simunenya ntandikirawo kulowooza ntandika musaasira kubamba mmanyi bulungi nti ono asobola okufa ene minute ku nkuba abasajja gye baali bakutandisa okuba amasasi natuuka nze nga n'owa kampuni securico we mulaba nga neesikamu olina okumutya olina okutya buli musirikale gw'omanyi ku nsi kasaba nga musirikale ate buli muntu olina okumutya kuba nze naggambako dda nti buli muntu mulungi ate buli muntu muki because anyone can do anything naawe wennyini goza abasirikale balina omusaayi gwa bbulu balina gwa red naye training gyalina is to protect the president kati gwojja ne boda yo ekimaki bwe nkubuuza baali badduka balagawa baŋŋamba batya byamaliza byekonyera nkakasa aliwo byagenda mu ddwaliro ate birina okugenda mu ddwaliro birina kufa tuveeyo eyo mbadde kugamba alien skin alina omwana omuto oyo gwatambula naye champion Gudo oba champion Gudo Uganda champion Gudo asse attention ya public nnyo olw'engeri lwaki abasise attention olw'engeri gye yeeyisaamu sigamba nti engeri embi artwise nti okalaba kali aggressive kalina talent eya ddala olw'ensonga kakwata mike kakuba
ate omwana ali mu age eyo omuntu wamulaba nga alina ekintu kyakolanga mulimu n'abakulu abatasobola kikola kiba exception kiba kyaddala so wakati mu kubanga kakola okuweereza mu ngeri yaako nga artist ku myaka gyako banji abasiimi wakati mu kusiima ne balowooza nti oba balina ettaffaali nalwo lye basobola okubanga bagattako ku champion Gudo omwana oyo aje waaviiridde Victoria University chancellor waayo omukulu vice chancellor omukulu oyo Professor Muganga n'avayo n'agamba nti kabagende maaso n'okuba nti bawa njagala onzikirize mmaleyo ebintu bino kati nina kye nagyogedde for the benefit of omulabi yes kati nina kye njogedde soke kagende maaso n'avayo n'agamba nti kabawe mwana mulenzi ono champion Gudo basale oba scholarship asome paka P7 wakati mu kwagala omuwa scholarship okusoma paka P7 webamaliriza nga bamaze okikonfaminga ali mu pitch kati champion Gudo simanyi class champion Gudo gyalimu olina okukinoonyereza yes I'm yet to find out MC kati avaayo akole tujinagita mediation nti abeere wakati awo ekintu kino ayagale kigguke MC kati agamba nti professor yamugamba kubira alien skin kuba ndaba mwogerezeganya ki nnyo MC kati nakubira alien skin MC kati ku simu nti alien skin yasose nakkiriza kati njogera bigambo bye MC kati gwayagala obifuna nabitaddeko ku YouTube channel yagaliwo video kweri nga MC kati annyonnyola kyonna ekyakoze eki ekyabaddewo MC kati agamba yakubye essimu bwe yakubye essimu alien skin yasose nakkiriza era nambuuza n'omubuuza waliwo ku majja MC kati namugamba tetuufa ku kyamaja ekikulu kya future ya mwana ono agenda kuweebwa okusoma paka P7 kulo mu magezi naye oluvannyuma alien skin naye nti neyeefuula okusinza ku MC kati n'abagamba kati kyemujja okukola nga tasazeewo kyemujja okukola ojja gamba abo abagala okuwa omwana ono basale scholarship bajje ku fangoni nti MC kati n'akyusa essimu n'agikuba n'agizayo wa chancellor namugamba omukulu omusajja awadde agambye mujja kutambulako mujje kuki ku fangoni kati nti omukulu namu breaking it down protocol bweyinoba namugamba munaye otuwa bakujja ku fangoni kitegeeza chancellor inosituka ne Sudiru omugagga inosituka bonna bavuge bajjewa ku fangoni kati kino bino byengenda okwogera bigambo bya MC kati byagattako MC kati agamba Sudiru has money to buy 100 fangons and more nti omugaga Sudiru alina sente ezisobola okugula bufangoni nga kikumi siba byogero biwulira nti alina nze mbale bantu oyogera buwogezi ze kubuulira nti alina sente ezisobola okugula zifangoni 10 so nabwe ekityo tasobola situka kugenda wa ku fangoni so jona ani abadde amugabe asituke gundi ono alien yagambye MC kati nti basituke bajje ku ki lindako maleyo ogenda ku breaking down nga nange bwenkoze so jona gye kikira ne MC kati agamba gundi yamatizanga amugamba nti ani mugagga ki gwe wali owulidde yali asomedde Kampala Pines kuba gye badde batwalani champion Gudo nti mugagga ki gwe wali owulidde nti yasomera ku Kampala Pines president ki gwe wali owulidde nange nkibuuza ggwe bandi no marayo president ki gwe wali owulidde nti asomedde Kampala Pines alien skin n'amaliza nga agame musikatsi ono omwana ajja somera ku Salama Road ate ekintu kigende maaso bulungi. You have the microphone. One njagala okusooka okwebaza nti wagoberedde story ogoberera nnyo story bitalina makulu the story yonna najita byo biwa obudde bungi era tina makulu mairwaji twogera ku mwana ali mu bwebwe okusoma ekyo kintu kinene nja kuddamu ekibuuzo kino very carefully but also very objectively okyegedde tubeere bamazima. One twagala okwebaza
Professor Muganga olw'okufaayo eri abaana baki ba Uganda beggwanga n'okubaagaliza 1 2 njagala okumwebaza olw'okwagala ennyo art kubandoza tumulaba ennyo mu art ennaku zino ne bato yeyagitegese ekyo nakyo kikimwebaliza ebyo bibiri ekyokusatu ekikiri very sensitive twagala okumwebaza olw'okugamba nti kampeerere omwana nga champion Gudo kubanga champion Gudo is a representative of the ghetto okyegedde bulungi baana bangi abafaana champion Gudo abatafunye kakisa so twagala okwebaza Professor Muganga if at all is a professor I don't know if he's a doctor or twagala kwebaza olw'ebyo now tugende ku kinyusi kyenyini ekya champion Gudo njagala bintu buuza tutambule mpola ekisooka champion Gudo asoma oba tasoma obudde buno champion Gudo asoma oba tasoma according to alien skin champion Gudo asoma kuba bamugulidde ne school van totandika ngambye tutambule mpola champion Gudo asoma batasoma asoma very good bwabanga champion Gudo asoma ogwo mukisa mulungi waliwo abaana bemmanya abatasoma Professor Muganga with all due respect I am one of those few Ugandans okay there are not few there are many who want Ugandans to go to school most especially those that are in a struggling situation ghetto kids we have many of them ne bwoba oyagala olwaleero osobola okufunira abaana abawere 10 olwaleero nga n'olunaku lwatambudde edda nsobola gamba jaseddayo nga si naye bwompa wiiki nsobola okuwa abaana 10 abaagala okusoma abaana batetwagala nobatwale ku gundi ku Kampala Parents ntwagala obatwale na musomero ya champion Gudo eriyo sente ntonotono basome kuba beetaaga okusoma fe abagenda ku ssomero tumanyi waliwo ekigambo kye bayita opportunism onookimenyeramenyera mu bantu omuntu opportunist nti wabaawo omuntu ng'akozesa embeera eriwo okugifunamu ontegere bulungi nnyonnyola kikyo nti opportunism is one of those dangerous characters tulina kati okubeera dangerous kirala ebyobulabe mu society zaffe nti society zaffe tuzicreatinze nti alina asobola okubeera nga alina nnyo ate atalina n'abeerera ddala nga talina ddala n'akatono kalina ne kamugibwako ekyo no Bayibuli yakiwandiika mu ndagaano enkadde naye tekitusanyusizza for a long time tetukifunyemu for long time so tulowooza nti we wabaawo akakisa ak'omwana kubanga omwana omu nze mpeerera omwana wange ku gundi ku Kampala Parents muwala wange abadde asomera ku Kampala Parents manyi amaparent okyegedde ku Kampala Parents ndoza abaana bameka bakasomerayo ye naye omwana omu at least kati ali very recent abadde asasula 1.8 million etaamu abadde asasula akakadde kamu emitwalo 8 nina amasomero g'emmanyi ng'ekakadde kamu emitwalo 8 kaweerera abaana 10 kitegeeza no siri mu kuseka ndeka ntinyonyola kitegeeza ng'amasomero ago ttaamu omwana asasula emitwalo 18 exactly kuba abaana 10 kekamu 8 ina amasomero ngendowooza nti nze bw'okwata akakadde kamu emitwalo 8 n'okampa professor with all due respect I am not even trying to sabotage
your contribution to the society. I'm simply saying that 1.8 million tulina amasomero suubi alina abaana emitwalo 7 kitegeeza nti abaana kakadde kamu kubamu kali kibeetaawo abaana nga 25 basobola okuweererwa mu ssente zoyagala okuwa champion Gudo. Champion Gudo obudde buno takyetaaga buyambi bwammwe, amaze okutuuka Katonda wa mutadde asobola okuvaawo n'afuuka omuntu omuki omulala, kuba kati asoma, alya, anywa, ate asula bulungi, alya bulungi, n'ebirala bingi byali obulungi. Kati ne future ya champion Gudo, ne future ya champion Gudo tekyasobola kubeera kyekimu. Naye nkugambe nina abaana bemmanyi nga beetaaga that 1.8 tuweerera abaana 10. Professor bw'oba ndaba ekyo nkikusaba awo tuddewo awo tuveewo nga zinga yaffe tubikoze, waliwo yasabye omulala tugende maaso, so ekyo kiveewo. Ekyokubiri, katutunira Fangon Forest, simanyi Sudiru, simanyi ani andi, simanyi biki protocol and all that. Bannange Gudo yayimbako n'agamba nti gosula mu bbangalo nange ensula eno wange. Oyo yali bebe cool. Oshegede bulungi lwakuba ebigambo byali byamagezi naye yabiyimbira mu luyimba ate nga si lwa bulijjo. Kakabe katono kankanya okyegedde nti osula mu bbangala nange ensula eno wange, nange ndi eno wa katono naye kekange kinene kyaki nga si kyange. Kakati abantu abamu balowooza nti ebinene byabwe bye bikola sense, ebitono byaffe tebikola sense. Abantu balowooza nti our small things do not make sense, their big things are the ones that make sense. It is impossible, you are lying. Bwobanga gwe Sudiru n'obwa Sudiru yabadde protocol, professor yaleeta scholarship. Wuliriza kati baba bamaze muteeka mu square, baba bamaze muteeka mu square. So we are discussing because if tetwogera nagambe twogere bintu, twogera ku bintu objectively tetwogera. We are not here to discuss issues. We are not here, I mean we are not here to discuss people. We are discussing issues. Exactly. Now if you are talking about protocol, what should be the right protocol or the right protocol to the verbal procedure? What would be the right procedure in this angle? Omwana yaweereddwa bursary or whatever scholarship. Now that scholarship egenda wa mwana, the nitty-gritties kubanga Fangon soja oba gwandiise Fangon president alien skin teyagambye nti abasomesa ba gundi ba Kampala parents bajje basomeseze omwana ku Fangon Forest. Yayise in fact yayise yabawadde amagezi bajje. Gwomanyi yabadde agenda obbalaga kubanga ayinza okuba alinawo abaana abalala gwe bootamanyi. Gwomanyi champion Gudo naye nga waliwo abaana abalala emaka ga alien skin abasinga champion Gudo okuba obubi, abeetaaga obuyambi kuba ye champion Gudo waali n'okweweerera. Kati yeekola ki? Yeeweerera. Oba ontegeera bulungi. Kubayo shemu tabu nebwako peni nebigenderako ne bwayonoona ne bagamba nti lunaku ngenda ne peni mpya. Oba okyegedde bulungi. Asobola okuba ne peni ezikola tamu namba n'omwaka n'agulira ne ku banne. Kikyegezaako okulaga nti okugamba nti bajje wano mwe lwakuba you don't pay attention to details. Mwe mutunuulira ebintu nga bwe mubiraba. Sudiru agenda ati emakindi ate mu Fangoni. Good professor namunagani. Kale. Okay. I'm sorry. But I'm just saying. Yenna gwe baba batimbye ebitiibwa. Munnange no ne Bible yawandiika dda ku bintu bino.
Obukkakkamu tebulina Rero waise nnyo mu Bible. Kubanga twagala nnyo twogere ku Katonda tumanye nti ensi siffe twagitonda yaliwo. Tuyina atutwala. Wano mu Uganda tewaliwo kifo kitali waasi gwe kugendamu ku level yonna gwe gyolowooza gy'oliko. Kyekitegeeza ki nti Fangoni Soja bw'aba agambye nti mbadde mbasaba oba bajje mujje kubanga ono omwana wano wagenda okuva teri muntu kati kino kankibabuulire mu history yaki oyo asobola okukujulira kubanga alina organization number Suubi Uganda asobola okubuulira teri organization mu bunene oba mu butono bwayo ewa mwana scholarship from air erina okutegeera gy'abeera gy'abadde awangaalira. Nabani ababadde naye. Waliwo mu Uganda oba mu nsi fe abasomye tukimanyi waliwo kye bayita delegation. Students does not need to go there. Professor does not need to go there. Waliwo abantu basobola okugamba. Delegation kwa kwasa obuvunaanyizibwa ati genda onkolereko. Ojja kunziriza amawulire. Ondeetere lipooti. Temuteekawo mbeera. When you take it as an offense, it takes you back to what I first said. Opportunism. Ezegeeza kati gwe point yeri bwe. Nti bana abekyanze nti alien skin atuyita ati ewu. Bakoze ensobi olw'ensonga. Naye batandigenzeyo ne baweereza ba representative. Oba abandi babeeredde. Wuliriza ekyo kimu. Naye n'ekyokubiri ekikulu ennyo ku nsonga eyo. Nti gwe olina okutegeera background y'omuntu gwowa. Gw'onaaweerera otya omuntu gw'otamanyi gy'abeera. Kitegeeza nti gweyagala kukuba bukubi bifaananyi ndina champion Gudo muwadde scholarship signing YouTube ekube TV zikube and that is it. Watyanga gwe ku sukulu fees zoyagala okumuwa wabadde olina sooka mugulira mu faliso wagenda kusula watya oba kategedde ate nga tosobola kwata bintu mu kirasi nga newe wasuze wali bulala bwe kiri kakati those are nitty-gritties ze tulina okutandika okuwa obudde tutandika okuwa Abannayuganda omukisa okulowooza tuleme kunyigirizanga abantu just kunyigiriza kubanga tulina be tuwagira naggamba nze siwagira muntu yenna nze I look at things independently ekyo basebo whoever is insinuating it waliyo kye bayita delegation. Why are you using the word insinuating nti waliwo omuntu asudia kuba kati nze bwe mpulira MC Katsingo oyogera bw'otyo you have already made your judgment. Already yakoze judgment. Ogamba wuliriza MC Katsi amaliriza bw'ati bamubuuzizza nolowooza alien skin ono tagize nnyo. There was a question yamaliza agamba ayina akayimba ke yakubye n'agamba nti tozanyisa obudde like ye yamaliza nga alinga kati emotions zimu overtaking and that is where most Ugandans that's where most Ugandans are. I am telling you and I'm standing on my legs and my one head today. I am telling you senga champion Gudo kubanga you don't know what discussions senga champion Gudo basa gye bali bagenda muwa bagikozeemu organization gye bayita Champion Gudo Foundation ng'akamu ekinaana ne bakakwata buli ttaamu ne bakawa abaana bali mu ghetto. Champion Gudo yekka yantomeseza abaana aga 2 buli ttaamu. Kaakati njagala tubeere b'amazima. What is better? Okubeera nga wasoma nnyo ng'abakulinaanye bonna tebaasoma oba okubeera ne bannaabwe nga nabo bali ku level yemu naawe ako kakulowoozaako kubanga bo balowooza nti eno ensi esobola otambulira ku muntu omu oba babiri. Okyegedde bulungi? What is better? Ekyo kyakulowoozaako ze sisobola kiddamu. Ontegedde bulungi? Kati ekyo awo ne tuvaawo awo nabo tukoze ki? Tutegedde ensobi weeri. Tosobola kugamba nti tosobola kujja Fangoni Forest. Teri akuyiseeyo. Kubanga omwana gw'oyagala okuweerera ali ku Fangoni Forest. Ate kati bw'oba toyagala kugenda ku Fangoni Forest, then you are lying. You are doing what I first said. Ekyo tukireka. Kati then bwe tuvaawo tudde ku nsonga enkulu endala. Why do we have to look at things
negative all the time. Lwaki ebintu bino bitunula mu ngeri enfu buli kadde? Ensi erimu ebigambo bibayita interest. Kati nze ondaba manyi bulungi nti alien skin alina abaana ababe sikyo ababe bazaala biologically basomerawa nziramu. I have no answer for that question. Kakati abantu bwoba otunuliranga ebintu bitunulirenga mu side zonna mu Broadway. Mu Broadway nti kakati alien skin ng'omuyimbi asooka n'abuuza kyovula yasoose n'abuuza bagenda kunjo kyayo kubanga ye yaleeta champion Gudo mwe gwe mwagala okukola ki okutwala mumwokyenga kamu 8 buli myezi emeka 3 mu Fizi y'omusomesa nga champion Gudo ayinza okuba alien abaana be nabo babadde basomera kumpi ne champion Gudo banga basomera ne wa champion Gudo ng'oboozeza ensonga zabadde ayagala obuteesa nabo babagambe bannange nange munsalireko nange olw'okuba ekyo nange siri buki nange siri bulungi munkyangeko wano mbaleetengayo akakadde kamu n'abaana abange mubakole ki mubatwale oba okategedde kakati ebyo ebintu bya buntu omuntu ateyagaliza abamuyaayo abamubbi kyovula anti zesagala ba politician kubanga bo bakulaga nti twagaliza mmwe tusigale wano kale kuba ntegedde kati gyembadde ndaga ogenda kunyiiga leero wayambadde kana kasaati akatali politiko kakati ekibiina kya bula ate kiriyo kakati kikyembadde ngeza kukulaga nti omuntu ateyagaliza kisoboka okubeera nga ne alien skin yeeyagaliza n'agenda okulaba nga ate nga si kibi si kibi n'agenda okulaba wuliriza mu byonna byakola kweyagaliza yagenze okulaba ng'ekintu kyonna kyonna gye kitambula kiraga talina we yeeraba afunira nkuddiremu naye ate mutabani waaba afunamu champion Gudo wuwo gwe wamutuuma erinnya gwe wamukola wakyagade bulungi gwe wamutuuma erinnya gwe wamukola nze lunaku lumu waliwo mukwano gwange yanjigiriza nnyo production ebyo yagenda nga ntuma ku mulimu ogumu muntu nanyini gwe yali wa bbeeyi nnyo era netandika okubala renti nembala ebintu bingi awo era sente n'azita bwe yazita n'azikuwa teyazimpa mu kashi baziteeka ku masimu it's an organization kati sente nga bwe yaziweereza kye baakola mukama we bamubuuza namba omusajja bali better organized nti naawe wenyini tebakubuuza namba yo genda okole kye waziza okukola gwe powa bo be bakusasula kati nga bakwata sente bazingamba zengenda okufuna nga bakwata sente nga baziweereza ku namba mukama wange gye babawa gye saamanya nga nkwatira emitwalo gyali aga 5 ng'agampa a day after kansooka ndowooza nti oba asoose kumpaako nga monogamba nti oba talina chenji naye ate muna chenji onootandikirawo okwogera mu chenji nogamba oba talina chenji wakakadde naye nojjukira nogamba nti naye teriyo kakadde kawamu oba talina chenji wakakadde oba kiki kuba bwali obukadde buki buna nga sooka nyiga 5 kamugamba naye yanza mukama wange ng'omwana ow'empisa neŋŋamba nti kale mukama wange neyanzege nenninda 3 waakiri 3 ekitundu paka leero tezikola ki tezajja naye mu kugezaako okulwana oba okuwaalirira waliwo statement ze nafuna ezanjigiriza ekintu ekinene because ze nwana nnyo okulaba nti njiga mu buli kintu ne bwe kiba kibi kitya n'ayogera ekigambo n'agamba teyakigamba nawe yakigamba muntu mulala n'agamba nti
yani yamuyigiriza oyo byakola yampa sente mmeka oguno musumali nze bye namuyigiriza nabimuyigiriza mu kwagala esegeza ne akasede yakatwala mu school fees yatwala school fees kakati nenjiga nengamba wowe twafiirwa dda bulijjo era n'agamba nti nze nsasula abakozi bange bawe emitwalo aga ate ano sibukadde buna kubanga bw'onoomuwa obukadde buna tajja kuddamu kugenda ku production gy'omutumyeko ya mitwalo ameka 2 ekyo n'enkiyiga Luganda kakati champion Gudo bwe muba mwagala mumekinga akine ku gundi kwalien tekigenda kusoboka kubanga alien abala kisoboka okubanga champion Gudo avaako okuwa kwa fangoni kuba jukira batamwagala bangi era walabye already embada ezitandise omuteekako embeera hey akoze bwati naye nze nkulaza analogy nti sente ezo bwabanga alien skin talirwedde kuweerera mwana oli wayinza okubawo ensonga endala ekyokubiri you have not heard his side of the story mumusalira omusango temunnategeera kiki lwaki yabadde abagambi mujje ye mwana waawa gwoweerera nga totegedde gy'abeera. Kati kino kyekibuuzo kyange ekisemba ku nsonga eno alien skin bw'abanga yagaanye champion Gudo okuweererwa teyagaanye nze just nkuleta conditions ze zaabalemesezza anti kambuuze ekibuuzo nziraamu answer oba nedda alien skin bw'abanga yaganye champion Gudo ogenda eyo gye baadde bamutwala okusomera eyo cause MC Kati ayinawo eguni nti ogenda connectinga n'abaana b'abagagga botagenda funa kusala ebyo bistole bulereza kanti ekyo kanti kuyambeko ekyo kiveewo ebyo ebintu byaba abavubuka simanyani MC Kati I respect him because he's a pioneer. He has done a lot for this industry. Naye tekitegeeza nti ye takola ki tasobya ebyo bistole connecting n'abaana b'abagagga ndo that in fact abaana b'abagagga beetaaga nnyo champion Gudo oconnectinga naye okusinga bw'abeetaaga okategedde bulungi. So kino eno business yo gamba abantu connecting n'abaana b'abagagga ebyo bireese corruption yo ezunga ebungeetana mwene ensi yaffe Uganda nti bino bistole bya bana connecting olulala lwaki balina connectingira ku ssomero awo basobola connecting ewalala anti wuliriza ebigambo bino ebyo ezo si story because mu kifo ky'okuconnectinga n'abaana b'abagagga bamakinga champion Gudo omugagga connecting n'abagagga abalala because kyetwetaaga abagagga balala tetwetaaga connecting n'abagagga baliwo twetaaga creating abagagga baki obuzibu bwa Uganda si connecting n'abagagga baliwo abagagga abaliwo tulina bongerako bongezi bagagga baki balala so si buli omuntu agenda kubeera connected to Sudiru amuyise mu mugongo amuyise mu nviiri amuyise mu matu amuyiseewa so the idea is ebyo bistole byasimanyi tukonekitinga n'abaana b'abagagga mulemesa abantu okusomesa abaana baabwe nga abantu bangi bali ku pressure basomesa abaana mbwe amasomero g'abagagga teri masomero g'abagagga nagabaavu epepa bakoleegi ku P7 epepa bakoleegi ku S4 epepa bakoleegi ku S6 environment mwe basomera zaawukana environment nkugambye omuntu yeetaaga is exposure omwana wo batasobola genda kusomera ku gundi ku Kampala Parent School mu holiday mutwale mu holiday mutwale agenda azanye mu Acacia Mall n'abagagga akonekitingira awo because connection eba connection oba mu meetingidde mu park oba mu bbaala oba mu ki connection eba ki connection so the idea of abagagga lwaki tetubeera worried for to create why don't we be worried to create more rich people
than connecting with those rich people who are already here. Kati buli omu na connectinga ku gundi ku studio ono yestudio. Buli omu ayagala connectinga ku studio. Why don't we create more studios here so that we have more rich people than just connecting to these few rich people that we already have? To what nonsense is that? Mbadde nkubuuza nti Alien Skin bw'abanga yaganye champion Gudo. Teyaganyi. No bw'abanga yaganye champion Gudo gendo somereri. Ekikolwa ekyo kyabadde kituufu oba nedda? Tannamugaanako bw'aba amuganye kiba kikyamu. Naye nkubuulidde tannamugaanako. Conditions bano tezibakolera eziriwo. Oba ntegedde bulungi? Kiringanga okubanga otunda ekyennyanja ng'okitunda kasanvu ng'ate onalina agula 10 meka? 5. Ekyennyanja ki champion Gudo kijja mu Fangoni Forest. Olina okulekera Fangoni Forest ensonga ennamu. Ontegedde kati ensonga bwe ziba nga zaaganye kuwera buwezi muleme kwetikka Alien Skin nga naye omuntu naye alemererwa omuntu alina gutya gumu naye mumwene mumutaddewo pressure ojja muleeta bw'oba tomuleete tajja connectinga n'abagagga bw'oba takonekitinga n'abaleke naye abeero why don't we worry about him being the rich man that people connect with than just him ate connecting to another rich man? Ono rich man alya marriage. Muve mu kusaaga nammwe. Stop that nonsense. Muve mu kusaaga. Tulina kunoonya abagagga balala mu Uganda. So si connectinga n'abaliwo. Connectinga nabo ng'omanyi nti ogaziya bugaziya lunyiririze nkulaza abaana champion Gudo ng'agenze n'asomera ku gundi. Abatulidde abaana abalala ba ghetto 18. 18 kale abasasula emitwalo 10. Kale nga tuvudde ku baana ba ghetto 18 abatulidde. Twabadde tuli awo. Omukyala Shanita Namuyimbwa. Bad Black. Mama Jona. Kati. Ati uliriza. Buliriza. Onampuliriza. Je yavudde. Njagala ojjukire mwaka gwali gwa 2021. Mama Jona yasayininga. Sijjukira ebyo. Kale bimbulire sibijjukira kujjukira oyo na. Oba bikugamba. Olengera. Victoria University yasayininga Bad Black. Njijjukira bulungi. Wakati mu sayininga. Yaino funo. Uliriza. No, uliriza. It's just by choice. Just by choice. Mbijjukira kituufu bamuwa omulimu ogw'okukola biki ambassadorial deal. Oluvannyuma yalina ofuna obukadde 10 awo mu kusayininga. Bwe bamaliriza bamusuubiza n'olulabi n'okusomesa Jona kumala ebbanga eryali eddene ddala. Jona omutabani we twabadde tuli awo Bad Black nga ye wuuyo n'agamba obukadde 10 obwayogerwako naye guba gumukanana teyagufuna. Ekyo nekikomaawo. Ojjukira bamujjako that deal baamala ne bagimu reliving out givaako. Sente teyazifuna. That's point 1. Ekirala n'agamba nti n'omwana bamuwererayo omwaka gumu Jona ne basuula awo. Era anti eno yali wuliriza temugaziya bintu. Eddiru eri yali nnyongeza ya maama baba bamujja ku mugaati kitegeza lwaba mulimwera. Anti ekiriwo agamba nti n'ebbanga lye yakola talina ke yafuna. Yakola kyalina ripooti byonna alina ripooti. Ati bamu ambassadorial deal. Anti ripooti yeeruwa akuwe ripooti omanyi kati tukkirize eggwanga likuze. We are in 2020 what? 23. Aleete ripooti agitegende mu monitor. Ripooti etya? Bwe bakuwa bizinesi ennene ey'ekikulu ekyo kyakuyiga. Bwe bakuwa bizinesi ey'ekikulu ekyo you go on and write a report. Eraga detailed monthly report oba ne weekly reports oba ne monthly ne annually. Emyezi gye yakolako oba ebiri oba esatu. Reports ezazirina. Yakunkumula omwaka mulama ng'akola. Reports azirina. Nengo jivude ku bya report. Talina kye yasasulwa. Agamba kimutwagala sente. Anti uliriza. Abantu abamu bamanyi kye bayita value for money. For money.
abantu abamu bamanyi value for their money. Oba weebudde otya bwe baba bamanyi value for money baamuwa nga bakimanyi nti this person is worth. Yes, anti wuliriza woodwinking is normal. Okuwuddisa kwa buntu okuwuddisa kya bulijjo nnyo mu Uganda. Abantu bangi bawuddisiza bannaabwe. Nze tomanyi bantu bennaakawa mirimu nga ndowooza nti bagenda kukola ne bampuddiisa ng'oli afaanana bulungi ayogera bulungi. Wasanyuka nga bakuwuddisiza? Saasanyuka. Kyakuyisa bulungi? Saasanyuka ky'oba ba nkugambye. Anti wuliriza. Ngambye woodwinking is normal in today's Uganda. Why? But you shouldn't take it as the new normal. Anti it's not the new normal. Nkugambye nti bad black kubanze nkubuziza ebintu bibiri ku bad black. Where are the reports? Zirina. Bring them. It's a business that do discussing. We cannot discuss. Katuli mu lugambo. So musajja okukuleje. Obutamuwa sente gw'owulira kye kirungi. Anti wuliriza ntegeera bulungi gw'oyagala nnyo bad black. Naye njawulo tegeere. Nedda. Anti kati wuliriza. Lwaki omubanjiza ku ssente? Lwaki obanja ssente za bad black? Ng'omanyidde ddala bulungi. Lwaki omubanjizaako nga tannakulaga lipooti nti yakola? Because nze bwenkola. Nze nina ebitongole byenkolera. Ekimu ku biraga nti mbikolera. Nina reports. Era bw'oŋŋamba nti nno, bwe ŋŋamba nti tugambe nti ekitongole nga tekinsasudde. Ontegedde bulungi? Nkwata mwezi gwange ogwo nga ŋŋamba bannaye. Report yino eraga nti nakola ki? Nakola. Report nagiwaayo. Era abantu abali serious mu ezo levels tebakolera ku bigambo byo. Bakolera ku report. After handing in your report and they sign you the check ne bagikuwa ne bagaba gero gye akasenteko. Kakati abantu abamu balowooza nti byakiyita mu lujjanga bino byetwesanga ku kkubo n'owo omuntu omutwalo oba n'omwebiri sooka osibeko. Anti kati gwe okakasa otya nti yakikola? Gwe lwaki okakasa? Ku internet kwe baali bamwadde okuvuunyisa enjiri yagibunyisa. Wuliriza nebuna nnyo. Enjiri yabuna muganda. Ayinza okuba yabunya bibye nga teyabunya ku njiri yaki ya university. So njagala otegeere bulungi. Ebiki bye yabunya. Anti ayinza okuba yabunya nsonga ze. Kuba bo bakola assessment. Let me tell you. Teri muntu ngugambe waliwo kye bayita value for money. Teri muntu agenda kutuula awo atunule butunuzi nga akasente ke kagenda. Oba kategedde bulungi. Abantu bawaayo obudde ne balaba ono ampadde bandi muwadde miliyoni 5 ku 10 at least. Gwowagira kati gwoli muwagizi. Toli analyst. Nalumiddwa baami. Anti wuliriza gwomanyi lwaki ayogedde kati? Anti ayogera olwabino ebibaddeyo bya champion. Report talina. Kyova kati alina kwogera kati nga waliwo omuliro abuukire ku ogwo nti ne bad black tebamusasula. Okyegere bulungi? Ne bad black awudiwa gye baali bamusasudde mirembe. Diru kijo manji yakola obulungi ennyo ne bamusasula. Ne ku Ministry of Health agambye abantu okunaaba engalo. Era tebamusasula. Ye lwaki tebamusasula? Gundi yamuleetera sente mu kibogo. Ani balamu. Lwaki bazireetera mu kasawo? Balamu yamuleetera enku. Lwaki tebamuleetera mu kasawo? Yamuleetera enkuyanja ya sente. Let me tell you. Era ne balamu aba yamuwanga balamu. N'endabye ebinene mu Uganda. So kitegeeza nti bino byonna byakutuwuddisa. Ensonga enkulu tuzirese ebbali ne tudda mu kudda ku bino simanyi ensonga enkulu mu ebyo byonna nti when you deliver you will be paid. If you don't deliver, my brother, my sister, my whatever, you will not be paid. People don't want to know what you are going through in this life. People want to see results. Tebagala kumanya obonaabonera kyenkana ki. Okyegedde. Tebagala, teri ayagala kumanya. Kati babanga omwana baamala omwaka mulamba nga bamuweerera. Thank you so much. Give us 12 reports. Oba kale bwe ziba zaali quarterly. Give us 3 reports for that 1 year. Eziraga bw'obadde operating nga kiki kyokoze kiki, because tewali wantu wonna tewali organization egaana report. Gwe ne bw'oba okimanyi nti report ne bw'oba ogikoze gwe nga gwe ku lulwo nga baasi n'ogikolera ekitongole nga Makerere University, they look through it.
and they see your findings. You get my point? So abantu abasinga tebakola balinganga bano bebawo omulimu gwaki gwa gundi waliwo bagaba emirimu awo egyamangu egyagundi egya presidential advisor banje sawa eno bakaba naye bw'omubuuzaayo ka lipooti kamu emiranga giri mu ba presidential advisor gwe mubuuze nti okusinza watandika tuwe ka lipooti anti Bujamani yakugamba ndi bannange omusajja namunoonya muwabule nga simulabako. Wuliriza president bamuwabula nga awabula wa boda nti munnanga ovuga bubi otegedde bulungi president kuba ye report Bujamani yandibadde nayo naye yanoonya omusajja amuwabule yagamba nataayizanga naye nga sikwasa akozese platform kuba ayita okumuwa omulimu. Kale anabwe ekityo olunaku olwaleero tulabikanga ensonga bwe tujja okubeera nga tuwumbawumbako nsonga za leero omusajja ono alabika wafango nekasajja gwolabika oli kasajja kafango ni folisi. Njagala nnyo wuliriza nze njagala nnyo omuntu yenna ali realistic ontegedde bulungi bw'oba ewange toyagalayo nga tosobola kujjayo nga wakuswaza oli kirasi ya waggulu nnyo tosobola kutuuka wange ate ng'ewange gy'oyagala okujja omuntu ate agende ewuwo kiba kitegeeza nti you are just using me. Kuseti mbeera ne Mwami Obote nalaba ebiwala ebitalina buvunaanyizibwa ebimpita Obote mwana tusinze Obote naye nga Obote namwagala nnyo. Mwami Obote mbeera naye basajja si ye yasooka ofuga Uganda. Mwami Obote mbeera naye ku seti ye yali owokubiri. Mwami Obote mbeera naye ku seti ng'ekitongole kyavaamu kimanyiddwa nga Zinga yaffe osobola onoonya ZINGA YAFF. Ate abantu balina okutegeera nti Zinga yaffe mwenna mugirimu buli omu wooli era just hashtag Zinga. So Mwami Obote ono musobola omunoonyaako mbeera naye n'anoonyamuko ensonga aba CD omusunsuzi ly'erinnya eryange agaliwo ye YouTube channel kwe tubeera kubeerako amawulire buli dakiika ag'entertainment nga bwe gaba gatuuseewo ate oluvannyuma ne noonya Mwami Obote n'agagayagayamuko. Lwaki ga entertainment gokka? What was entertaining ng'omwana nga muli mu kwepankira ku gundi ku champion Gudo? Mubeere bulungi ono ebyafango ni bw'abyogera tamaliriza mweraba tugenze.